Mukaweefube gwaliko okutalaga eggwanga osobola okutuukiriza ebisuubizo bya Pulezidenti Museveni okulanga Bannayuganda by'okulakulanya. Awulira ofiisi ya ssente wa NRM Kyamogo HAjjati Namyalo atalina kumwenyumwenyo ku bantu mu disitulikiti y'Kiboga bagabidde ebintu okuli ebyalaani, ebbomba ezifuuyira, ebyuma bya salooni, enkumbi, ebyuma ebikuba peva ne bbulooka, obumwa bwa chipusi n'ebirala bingi. Omukolo guteekeddwa kusesa grounds mu tawuni kansi y'Kiboga gwetabiddwa ku Namungi w'omuntu okuva ebitundu ebikola Kiboga. Abakulembeze ab'enjawulo basimye Pulezidenti Museveni olw'emirimu gy'aleeta mu ggwanga n'enkulaakulana gye bafunyira basabye Kiboga okumuyira akalulu mu kulonda okwa 2026 atuukize ebitannamalirizibwa. Waliwo ebitannaba kutuukirira byayagala tumalirize. Alabira ddala nti byonna byakoze mu bbanga limu bisobola okuttibwa ne biggwaawo. N'olwekyo twagala kutuusa okusima kwaffe eri Pulezidenti waffe Museveni olw'okukuuma eggwanga nga lirimu emirembe n'obutebenkevu, programu zonna ne zisobola okuba nga zigenda mu maaso. Muhoozi yawumye mu nteekateeka eno ategeeza nti ekiseera Kiboga okulaakulana era nga alina HAjjati Namyalo bafukamye ne basaba akalulu ka Pulezidenti Museveni. Bannange mwebale biggabi bya Daddy biswiti sina bwe nnyinza kubalaga ssanyu lyange naye mwebale kubanga mwakkiririza mweyo vision gye natunda erimmwe ngambalaga nti kyekiseera Kiboga ebeere ku mwanjo. Mu kwogera kwe Namyalo asabye Bannakiboga okulonda Pulezidenti Museveni n'abakwatidde ekibiina ky'ennerembe embeera mu kulonda okunaaba omwaka ogujja. Nga mulonze Pulezidenti Dr. Museveni, mulonze Desire, mulonze ba flag bearers baffe bonna. Namyalo agamba nti bakwongera okugabira Bannakiboga ebintu ebyokukulako bibayambe okuva mu bwavu. Kati tutandise butandisi kubanga Desire bwe yajja n'atugamba nti abantu bange tebafunangayo kantu konna. Tugenda tubifulumya mu series paka bwe tunaatuuka gye tulaga okukakasa nti ffenna tukoze eki tukifunyemu ekintu kino. Bw'atyo Mimi Gravity omutujja yakyamudde abantu olwo Namyalo ne Muhooza ne bakwasa abantu ebintu mu bibiina byabwe ebyenjawulo muli ghetto, emizikiti y'ekkanisa, basingle mothers, abasalooni n'abalala bangi ebivudde ewa Pulezidenti. Maria Nantombwe yakusakidde ku Bukedde TV.